Zibadde zikunukiriza okuwera ssaawa 8 ez'eggandaalo akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nathan Nandala Mafaabi n'atuuka mu maduuka ga Onyi mu ggombolola ya Atiira gy'avudde okugenda mu ggombolola ye Orio okunoonya obuwagizi mu disitulikiti y'e Serere. Nandala anyiriziddwa abakulembeze n'abatuuze mu kitundu kino nga n'abamu bamuziniddemu amazina gano agamanyiddwa nga Ajesa okumulaga essanyu mu kitundu kyabwe. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino balaajanidde gavumenti olw'okwolekerera ebintu eby'enjawulo omuli ebyenjigiriza n'ebyobulamu wamu n'amakubo mu kitundu kyabwe. From our area here, we are lacking boreholes and the roads are bad, and even the schools, they have not built the houses of the teachers and even the schools. Then the 1 billion shillings that we get for roads, this district is so big. Serere is a rural district. It is so big, there is no tarmac. So if you're to divide the 1 billion shillings for the whole district, it's just a drop in the ocean. A district like Serere deserves 2 caterpillars, deserves a wheel loader, and deserves an excavator so that we are able to work on more roads. Nandala Mafaabi abatuuze beeno abasuubizza okubayigiriza obulimi bw'emmwanyi ate n'okubayambako okufuna endokwa. Ayogedde neno na mukwano gwaffe agenda kubeera chairman Opio ne tukkirizagana naye tukoleko pilot y'emmwanyi wano. Tugenda kumuwa ensigo, muzita nsigo. Ajje wano tugenda kumuwa emmwanyi alyoka asooka atekisinga wano tulabe tugenda. Nandala era akukkulumidde gavumenti ya Pulezidenti Museveni olw'okulagajjalira abantu beeno n'ebamma amasannyalaze kyokka ng'amawanga ag'okumuliraano goota amasannyalaze agava mu Uganda. Abantu bandibadde ne fridge wano, olaba embeera wano basuubula byennyanja, basuubula ebyennyanja, basuubula kibyona byonooneka kubanga lwa fridge. Nenjagala kubakasa tulina wano mu bantu baffe besembyewo. Tugenda kukikolako tulabe amasannyalaze gali wano ate abantu amasannyalaze gajja kutuuka ku nyumba paka munda oba ku dduka. Kati olunaku olw'enkya Nandala Mafaabi asuubira okubeera mu disitulikiti y'e Bukedeya ne Kuumi bwe wanaaba tewaliwo kikyuseemu. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Serere.